Nkwaniriza nnyo mukwano gwange mu programu yaffe Kooti YAMAKA wano ku Star TV. Gyebaleko emirimu gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Webale kwerekereza nga kadde n'olabanga programu yaffe eno buli Lwakutaano ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro wano ku Star TV era eddibwamu buli Lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Osiibye otya eyo mukwano gwange omulabi waffe ow'olwaleero? Obulamu bugamba butya mwana wa mama mwana wa taata? Kansuubire nti buli kimu kitambudde bulungi. Webitatambudde bulungi toggwamu maanyi toggwamu ssuubi, Omukama Katonda yasinga okumanya. Bingi bye tulowooza nti bitambudde bubi ku sayidi yaffe naye ng'ate waliyo bannaffe abayina ebibi ebizibu ebisingira ddala ebyaffe. Kankuleko omala okufuna ku lwendo lw'amazzi kuwummulamu n'oluvannyuma nkulage ekigenda maaso ate era onnyambeko tukwasize wamu okulaba ntutereeza embeera. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange wano ku Star TV mu programu yaffe Kooti YAMAKA. Olwaleero amaka ge tutuuseemu era embeera nga bwe tutera gisanga mu maka ag'enjawulo era bwe tugisanze ne maka og'olwaleero mulimu omulwadde maama yennyini, mulimu embeera y'ewaka nga bweri. Naye katusooke n'abaana b'ewaka bennyini omu ku baana abakulu ate atubuulire embeera eri ewaka wano. Osiibye otya eyo mukwano? Tuli mukwano. Satana mamulo. Bulungi yogera nnyo. Kwani amannya go? Nze Namulondo Lydia. Namulondo. Yennyabo. Tukusanze wano ewaka w'obeera? Yennyabo. Wakomawo ewaka? Nakomawo k'ewaka olw'embeera eyaliwo. Nayo kale mukunzijanjaba omusawo n'aŋŋamba nti nzireyo ewaka omwami gye yali mbeera. Kale tutandike ne gye byatandika bita. Kati mu kutandika mami nasooka ne nzaala omwana wange asooka. Bwe nazaala mwe bandivuddewo okukoba n'abaana mami baveewo. Oli mutuufu. Kale mwena mugende eri muzannye. Mulaba ne bwe twawadde ew'omwami oli ne mbagamba nti abaana basaagala babiwulire bona bagende eri okoze bulungi. Byatandika kakati nga ntuuka nga ntuuka mami nga nfuna omwami nga mpasa bwe yampasa ne nfuna olubuto. Mu kufuna olubuto lwali luweze emyezi nga 7 n'entwala nnyo ne bantambuza buli malwaliro n'ennyengera nga ndinga ekidomola ekyo naye nga nkaaba mutwe omutwe gwe gunnuma n'ennyengera n'enkoga n'enzigwawo ng'olubuto lwagala kuvaamu ne bakola ekisoboka kyonna ne banzijanjaba naye nga nalabanga nga baleetangako ku ddagala lyesamanya ery'ekiganda. Tusa Mukama lyanziza engulu n'enkoma era embeera mu eyo embeera eteyagaza. Bwe nazaala omwana wange namuzaala bulungi, omwana aba yakaweza ewiiki ngenda okweraba nga neeraba ekintu ekinfulumye wansi. Awo ne bantambuza malwaliro Lubaga wanga bwomanyi mami mu malwaliro ag'ebbeeyi nga baŋŋamba n'abaana yakusimanya somo. Ne banzijanjaba nga bw'okitegeera n'abaana yagaana. Okutuusa baŋŋamba nti kirabika sirumbe luki ne banzizaako mugundi endala. Byonna tubikoze kintu kyagaana okukola ki? Okuddayo nga bwe kyali nga tonnazaala. Naye nga bw'okiraba kiringa eggi ery'enkoko eritannatuuka nga kyonna kirimu kirebera omuli amazzi munda. Ye mami. Naye nga mba mpulira oguntu nga gunyoola nnyo nga kinaavaayo nga kiri awo kuba nze nalaba lumu nga nkiraba kiri awo kiri mu kkubo nga ne bw'oba oyagala fuka amazzi gaba tegakola ki? Tegayitawo bulungi. Ne batandika kutawaaza obanga ng'obulumi babuyitirivu nnyo. Kaakati mami n'embeeramu eyo embeera era ebyaddirira omwami n'ansuula mu nnyumba n'agenda. N'empaliriza n'embeeramu era natuuka ekiseera n'entendebwa n'enkola ki? N'envaamu. Ng'omwana wange tannaweza na mwaka ali mu myezi bwezi. N'entuula ewa mami n'embeera awo.
kati awo omwana bwe yaweza omwaka mulamba nenfuna omwami omulala mwana ng'awezezza emyaka 2 nenfuna omwami omulala naye ng'ekintu weekiri obulwadde bwo tebuwonye omwami oyo n'alwanako nga bw'omanyi okujjanjaba mukyala we ye mami olumbe ne lugaana naye bwe nagezangako okumweyo embeera nga kibanga ekyesikamuko naye nga bwe ngezaako okubeera n'omwami wange nga nfuna obulumi wansi nga nvamu ebintu biringa amasira bulinga omusaayi naye nga wansi nzimba bwe nti omwami wabanga nkwatako olumbe lujja ne lunkuba ne weetooloola kati nga yagaba bwe mbeera nange afuna ekintu ekimusala ku busajja bwe olera olwaddirira gwe omwami bwe yakoonangako ekyo ekyakwetooloozanga omutwe oba ekikuteetoolooza omutwe kyajjanga okiwulira era kati we byatuuka ne kitandika okujja nga nduwulira kuba tetwafunanga kukkanya na mwami waka nga bw'agenda mpulira amwagala naye bw'akomawo obusungu ne bwamukwambwala nnyo ne tubanga otwayombye ne tubanga nga tetulina mirembe waka bunaku tuba mu ntalo kaakati omwami bwe yagendanga ng'obuunagamba okukwatako mu nsonga za waka nga mpulira nga omusajja ampunyira bubi kwegamba nga mpulira bwantuukako annyogoga yenna ate nga bw'akikozesaako force olwo nja kubeera ku bitanda olumbe nga nnumizibwa nnyo eno wansi nzimba zina ate nga nfuna okusiiya nagezaako mu malwaliro mu ekisonga bangamba oba kandida naye ne bigaana nga tebabulaba kandida tajjaayo kintu ekyo ekibanga ekisawosawo nkitegere kati omwami n'aŋŋamba n'agezaako okunoonyeza n'agamba nga bwengezaako ogendakoko mu basawo abo Abaganda nga bamugamba omukyala yo alina ebizibu ng'olwajja afuna ebintu ebimukwagula ng'alaba ebisolo bimweyoleka nange nga ndaba ekisolo kijja nekineeyoleka ate nekibulawo era olwajjira omusajja n'amugamba omukyala we alina omusota mu bukyala bwe yabeeranga nange ng'omwami oyo amaanyi gamugwamu nga naye afuna ekintu ekyo ekimunyoola nga nze bwe mpulira amaanyi ne gamuggwamu ffenna abaana nga mami ne bwe mba nfumbye ekintu n'enkiwa omuntu naye alwala ne bw'aba ng'oli ansuubiza mulimu oyo alwala ng'ebyange tebikola ki tebikutuka era olwajjira omwami n'akola ki n'atambula n'agenda n'asuula mu nju n'abaana 6 kaakati bwe nabeeramu olumbe ne lujjira ddala ne lujjira mu ngalo muno nawulira buntu nga bunfumita bwe buti ngenda okukera ku makya ng'omukono guwaze bwe guti ne guzimbe nga nezibuliramu nembeera omwezi mulamba ng'olumbe lunnuma naye ng'omwami wabanga ajja luba lutalo olwagira n'agenda dda nga katalinyawo otampa buyambi takola ki naye ng'ajja n'akuvuma n'akola bw'ati n'atambula n'agenda nga ndiko nnyasala nga ndi wali nga naye amuteekamu nnyasala famire bonna bandiko mami ndi bubi nnyo natuuka ekiseera n'entendewalirwa mwaka gwali 2017 naye ng'omwami wange namusanga mu mbeera mbi yali tawasangako namusanga mu kaluumu bwe katyo ne tukola ng'alina kagaali twatusookera ku bajaaji ne tugula boxes ng'ekiraalo ky'embuzi weekiri ekyente weekiri 2019 n'aleeta emmotoka ey'obusuubuzi awo omwami n'atambula n'agenda n'agamba bwe ndina ebisiraani bwe ndina ebizibu muzize mabega n'ennyazala yeeyunzemu famire yonna abantu ba famire tebanjagala mbonaabona n'abaana natuuka ekisaa ne ŋŋamba ye kiki ejja n'akulangira nnyoko talina maka kitaawo talina maka tambula ompire biki naye nga bwe mba ndi awo mpulira ekintu ekiŋŋamba tambula oveewo wano olumu oba oliawo n'okiwulira nga kijja lumu kyali kinsuddeko ne mu kyoto ng'owulira ng'ekijja n'owulira bw'okola bw'oti ng'owulira kamunguluze ng'omutwe gugenda nyumba kiki obumasaamaso ng'obulaba ne mu nnyumba olaba ebintu bimyansa olumu n'owulira ebintu ebiwa amayinja ku nnyumba nkuba ng'enaatonya n'abayiyeeko omusenyu weebale nnyo n'owulira ennyumba ng'eringa etambula obudde kasabutuuka ssaawa 12 ng'ennyumba ogiwulira ng'etambula bw'eti egenda ate olwolumbe luba lukuze kubanga olwolumbe teruba lwakwolwo si lwakati ogenda okulaba bonna obubonero ekyo ekintu kiba kiruddewo nnyo oba ani yakiggulira mu nnyumba oba ani yakiyitaba oba kiba kintu nga bakiwerekerezanga ng'olumu kijja nekikoona ennyumba ng'olooza muntu kiba kimaze ne kituuka nekisimba amakanda bwekuba kuzaala n'okuzaala ne kizaala olumu ne kikoona oluggi nga nfuna ekintu kinkozesa mami nga kinkozesa nga naawe wooli awo nga mbasinga ekintu kinkozesa nga bw'owulyawo netandika okuba nga nvaamu omusaayi ate nga buli kikukozesa nga kino ekyawansi kiviirayo ddala
mulongo nagezaako nnyo okubanga ku nnamba yo era lumu ne nkulootako nga ngoze naye nga otuyise nga famire nga naye otugambye tusale endagala nga bagenda twambula we naviira mu kirooto nenfuba nnyo okuba ku nnamba zo nga sikufuna kati mulongo bambi nentendebwa nentambula nenvaayo nenzira wano ewa mami bwe nabeera wano nembera olumbe ne lunnuma ne bansooseza mu makilinika gundi nga baŋŋamba akabootongo ne banteeka ku gundi yaayo negaana ne banzizaayo kutuusa dokita yaŋŋamba genda bakugyeko omusaayi ngenze baguggyeko ne baŋŋamba weyongera okwekuuma tolina ki bulwadde neŋŋamba naye kiki ne bagamba ebyo ebintu olumu bijja simanyi misiwa gizimba buzimbi kuba nze nazimba nnyo gisiwa wano ne wano neeno yonna naye nga mu misiwa omwo mba mpulira olumbe lunfumita omubiri gwonna emisiwa gyonna ne gyereega zina ne feesi gino gisituka naye nga mba mpulira ekintu ekimbyala wano ng'omuntu ali mu kubyala bw'atyo omukono awo omutwe ne gwetooloola n'owulira nga omutwe gugenda otabuka nga sirya mmere mami natuuka ekiseera nga olubuto lwazimba bwe ruti nga lulinga ejjinja nga sirya nga ne baba bampadde oba tuzzi ku jjiiko bwenti mpulira ekintu kyagatta bwe kiti naye ngeno lwazimba naye nga mpulira amazzi gakoma wano nga sikyalya mmere ne bantambuza wonna ne bansindika e Lubaga n'embeera ng'olwo olumbe lwajja ne lunkuba nalaba nzikiza omulundi gumu ng'olwo sikyasobola ttambula ne ntuuka ekisa ne ŋŋamba bannange nga bantega butezi bwe bati ne ŋŋamba naye kiki ekinnuma nga ne bwe guba musana nga gwaka bwe guti nze mba mpulira mpewo mpulira omusujja naye nga ne bakebera tebakola ki tebakulaba kati mba ndi wano eŋŋamba naye nze yasobolanga okweyimiriza okukola ki njavula ngenda wali ku kitooke ndabike nga nange nnyimirirako nga tuliwo ne mami n'obuzzukulu bannange bwe nayimira nkwate bwe ndi ku kitooke ekimbe kyankuba omulundi gumu nengwa ekimbe nala kyankuba bukubi ku maaso enzikiza bwe mbagambye nti wano wennyene ewaka waliwo ekikyamu sibagambye awe nako soko mbulire ku bizibu ebiri ewaka wano ebisolo byawo mulundirawo ebisolo wano ebyamukadde bifa yalina ekiralo ky'embuzi naye embuzi ze zifa zokka zifa zitya soko mbulire olujja luno wano waani wano wetuli wano we bazaala maama bukojja bwammwe ye mami wano bukojja maama we ne taata we babeeranga mu nnyumba eno eyo era baabaawo beebasaawo beebaafa kati maama wamwe yalimu n'endaaye ye mami enda ya maama wamwe yalemererwa n'ekomawo ewaka wano era maama abonaabona nnyo ali mu mbeera embi naye ekintu kimunywa n'akogga ffenna tetulina ali bulungi olumbe lunkuba muli abaana bameka tuli abaana 6 naye teri ayinza kuyamba munne nti ono okay mwenna tewali asobola kukola ki kuyambako nti ono era mami talinayo gwagamba nti ne bwe mba nfunye ekizibu ono gwe nsobola ne mami mwennyini embeera gy'ali mu mbi nnyo eyingula amaziga ng'ate yali mukyala alabikako ng'atubeereramu bambi kakati mami naye mulwadde ekintu kino kirabika kiri ku maama wa bano baana ekimbe kimunywa awoza ekintu kimwera enviiri ku mutwe ye kennyini kyokka te naawe olina ekimbe nange kinkozesa era kintwala enviiri ku mutwe mbonaabona mami nga bw'okitegera tutambudde sente zigenze dawa wano mu nnyumba muno kati buli kamu tukatunze bannange naye tewali njawulo tudibidde ku lujja tubonaabona n'abaana mami waffe olaba n'ennyumba gy'alimu tusobola muyamba kati onaamuyamba otya nga naawe okomyewo ewaka oba ogenda kumuyamba otya kati ku ssaawa eno yafunye ogumbe gwamugadde n'amatu yagamba oguntu gwamutuula mu matu kyokka lyabadde empagi yafa atubeereramu ng'ayiiya buli kimu n'atujjanjaba mami tutambudde abasawo sente zigenze embuzi zigenze enkoko buli kimu kigenze tewali njawulo ne ku ssaawa eno tuli wano tubonaabona olumbe lunnuma nze gwolaba ebintu binkozesa oli omusiwa wonna n'owulira olumbe nga lukufumita wenna n'okogga nze gwolaba nabaako ng'omulambo naye buli akukolako abo bakakanyako bukakanya kati ku ssaawa eno ndina olutalo lw'omwami yazaala balamu bange atuuka okunsibako abaana bange ne babatwala kaakati ate abo tetugenda bayingizaamu nnyo olw'ensonga olumu ebizibu byaffe bibeera waffe gye tubeera oba okitegeera bulungi sembera wano tofaayo
olumu ebizibu byaffe bitambulirako kati kanegerezeeko nga nze bwe mba nnyina ekizibu ne gye ngenda okufumbirwa ne gye ngenda okukolera ne gye ngenda okukola kiyinza okukola ki okunnondoolerako ne kintambulirako ng'olwaliro singa twejjanjaba gwe lojjanjabwa ne baganda bo bonna ne famire yonna nga temusobola okulaba emirembe nga gigenda gikola ki kitereera olumbe lukukyayisa olumbe lukubooza abantu ne bakuboola n'obanga alina kye wabakola olumbe nawe kwennyini lukwetamisa nga bw'otunyumiriza bwe weetamwa bbaawo n'owulira ng'omwetamiddwa n'owulira ng'okoze otya muli baana bato nti embeera ye bakaddiyiza era oyinza ogamba nze mukulu wa bannange bonna tubonaabona mami teriyo gw'ogamba nti ono neze mba ndi wano olumbe ne lujja oluwulira nga lujjira ddala oluwulira lujjira ne weegumya oba oyimiridde n'okampolampola n'okkakana naye ng'owulira oluwulira mu kujja mba nduwulira naye nga nfuna ekintu ekyo kiba kinkozesa ne kinkozesa kati bwembeerawo nenduwulira nga lujja olumu nempulira nga enzikiza ejja ku maaso nendaba olumu omudongo gunvamu no mu maaso nze ntuuka ekisa nembanga ekintu obanga eyo waya nga nkiramubamu ekintu kirala nnyo nga sikitegeera ye maami obadde okyanyumiza ebisolo byewaka wano kakati ebisolo bya mami abadde n'embuzi wano nga mpitirivu naye embuzi etandika mpola ng'ekogga ng'olaba amagumba gadda kungulu nga n'olugumba lwene emugongo ludda kungulu olugira ng'ekimpe ekijjukuba ng'eba ng'esamba ng'eba ng'efa ng'egira ddala bweti ate ogenda okulaba ate ogenda okulaba ng'ekomawo mpola ate ewata ekiseera ate ng'eddamu era okumaliza musanga ekoze eki ng'efudde n'endala ezimu zikaaba bukabi ne zikaaba musanga zikoze eki nga zifudde era kati yakatandika okuzzaawo kati era n'ezo ziizo twagenza okulaba eri yakaabye bukaabi ng'eggwako livaamu kati nakati eri awo ekaaba okuva lyevuddemu eggwako ye mami oli ku Star TV program kooti yamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nebaza mikwano gyange mwenna abalaba programu yaffe ku YouTube mwebale okusubscribinga okulaba okutubeererawo n'okutuyambako mbuulira ku mbeera y'abaganda b'abalala bonna tubakiikirire bo bali mu mbeera ki bonna embeera mbi oli ne bwafuna omusajja amulimba tujja kugenda tweyanjule era amaliriza amulese mu muzigo ffenna bagenzi abaana bo bonna baabani gw'oyinako bameka nina abaana 6 mami wano waliwo bameka bonna mbeera nabo lwakuba abamu bagenzeyo okwoza kyeŋŋamba wava mu bufumbo n'abaana bo bonna nali nvuddeyo nabo mu kusooka olumbe ne lumpisa bubi ne tufuna obutakkaanya mu sayidi ya famire y'omusajja ng'ebigambo bingi nnyo nga bw'okitegeera boogera bino boogera biri simanyi biki kati abaana ne bakwata ne babatwala ne babeerayo kati bwe nkomyewo mulumba omusajja abadde atujja mami tutambudde tutuuse Busoga tutuuse wamu n'abamu no tetubala tutambudde abasawo nga bw'owulira ne abasaba embuzi abasaba enkoko obusente temulina tutunze wonna we tubadde kati akayumba olaba no wasigadde twalibadde tukolerera maama tutwala muki tutwala mu basawo kakati abaana bonna awo omusawo n'anjuliza n'aŋŋamba okuwona olumba olwo lina okudda eri ewa bbaawe gye wali okola ki gye nali mbeera mami okuddayo tebibadde byangu omusajja ng'agamba oyo tasala mu lujja lwange jambya yeekola ki yevaayo nenzayo ewa omusawo n'agamba wakiribeeranga mu muti naye nga wenkujjanjabira ofune ki ne tugenda ddala mu mateeka omusajja n'agamba mumpe ennaku 3 nze muviire nze sobola okufuluma mu nju nga nange bwenfuluma n'atambula n'agenda gye twali twagula eyo nga tutaddeyo emizigo gy'okusomesa abaana n'adda eyo n'agenda kati nze kwe kudda mu ki naye kati bwembeera lutalo era yanumbye n'eggulo bwe ntambulako n'enzijanga wano ŋŋeze mu basawo era yaŋŋambye eddagala ly'enzunza lijja kundeetera okunkubya akabazzi ku mutwe oba ku kugulu ebintu bingi ajja n'ansoomooza n'anvuma famire yonna eri ku saidi ya ndiko nnyazaala balamu bange nnyazaala amugamba kwata abaana omubamgyeko ajja kutambula akole ki aveewo kyokka ne nnyazaala amugamba ali ku muzigo lwaki tebakusuula mu nnyumba n'osigala mu nnyumba n'abaana n'omanya nti ono mukyala wange muyinamu abaana wano wemmulese wemmulekedde waaba abeera era yasooka n'agamba mpaddewo n'abaana naye kati ku ssaawa eno omusajja afuuse ensolo babba abaana ne babatwala abaana bababonyabonya nyazaala yagamba talirira abaana bavudde mu lubuto lwange okugjako nga mutabani azadde ki
abaana abalala n'agamba abaana bange agenda kubaweesa ebintu ebalifa tebejjeeko. Mami nenkwatibwa obusungu nengenda nzijayo ki abaana bange nyazala n'atabukanyo kati lwe lutalo oluli awaka omusajja yannumba agenda nkuba omulamu oyo yamutaasa n'amugamba ngo lwansindiseeko baganda bebazze banvumye bankoze bwe bati kati ate ne bagenda bagambe ne bamugamba birala najja ajja nkube. Kati abantu abaliwo n'oyo muganda mu yali n'amugamba mulamu nga tonnakuba baaba sooka obuuze ekibadde waka. N'ayomba bingi nnyo n'atambula n'agenda n'agamba sigenda kuddamu mwadde akayambi yadde ki yamanyi n'abaana be n'atambula n'agenda. Sijja kutunuulira nnyo famire ya mwami waffe n'abaana abo ne maama. Tusooke twejjanjabe. Mulaba mutya mmwe? Tusobola okunonooza ebintu ebirala nga waliwo ekitatukkiriza kutuula. Maama bye yagamba abaana bisobola okukuluma nti oba ndibaweesa abaana be ekitaweeka. Naye abamu olumu babyogeza obusungu, abamu babyogeza embeera. Yes, naffe ate abantu abamu tugenderera ebigambo bye tufulumya. Kubanga toyinza kwogerera naddala mwana wa munno kigambo ne bwe kiba kibadde ne bwe kiba tekibadde. Nambeemu omuzadde afunamu okutya. Buli kituuka ku mwana agamba oba kino kye kimutuuseeko oli kye yayogera. Gw'olabamu otya nga bakyogereddewuwo. Ntuuzizza nnyo abantu bangi oli n'agamba ye mulongo nakyogera naye bwali busungu. Banaye obusungu tebutwogeza bigambo bye tugenda kwejjusa. Obusungu tebutukwasa jjambiya biso kufumita bantu tumale tukyejjuse. Obusungu tebufuula mitwe gyaffe emitwe egy'abantu abatategeera. Obusungu tubufuge. Nze nabagamba teri advantage ya busungu. Ne bwe tunatuulanga mu nsonga nti gundi yayogera kino mbw'ate mulongo bwali busungu, yo tegenda kuba excuse. Era bw'oba wakyogera nga bwali busungu kitegeeza mu mutima gwo ky'olowooza, ky'oyagala okufulumya era kye kikuli ku mutima. Mukirabe ekyo. Lwekyo ebimu tubibuusa amaaso tubireke tufokasinge ku kwejjanjaba ekintu ekyo kuba si ekintu ekyangu eky'okujjanjaba. Mwenna muli bawala tewaliwo mulenzi wano? Omulenzi alimu omwo. Ali atya yembeera? Era naye embeera bw'etyo mami talina bwali akambanye buli mulimu agukoze naye bwali. Gwe ne bw'ogamba nti nze gw'olaba mami nkoze buli kimu nga nkola mu bulumi nze gw'olaba n'ensima n'omusenyu. N'entema emiti n'enjokya amanda n'enkola ki ne buli kyokola ne bw'ogwokya ne tegatambula tebagagula. Bwegakuyamba bwe gabanga tegagize ekyokero kifa kyonna ne kisaanawo. Ne bw'oliba olimye kamereko n'ogamba nti tebakagula kwegamba buli kimu kyokola kikola ki kifa bufi. Si mu bantu baba tebakwagala obeera n'olutwe buli kye bakwogerako kwegamba n'obeera mu egyo embeera. Nfuna olumbe obirabye nti tetulina kwesiba ku bantu abo mbeera beetuleetedde. Tusooke twesibe ku bulwadde bwennyini okubujjawo. Kale ali tunaba kufuna maama tunnyonnyola mbeera gy'ayitamu awamu n'abaana be n'olumbe olumutawanyanga ye. Sooka osabe ku buyambi eri abantu abo abalaba Star TV, abantu abatulaba ku YouTube, abantu abo batubeereddewo. Be bantu benjagala twegayirira olwaleero batuwa obuyambi tulyoke tugenda ate ku nsonga za maama. Nsituusa okusaba kwange eri abawuliriza mwenna ku Star TV yonna rediyo nga nsaba mutuyambe bannange tubonyeebonye ebbanga ddene ffenna tubonyeebwe buli kimu tukikoze naye biganye. Naye mbasaba buli gyali yonna awuliriza atuyambe tusobole okuvunuka obuzibu buno bwe tulimu kuba tubonaabona. Maama yali tuweddewo naye abonaabona, ffe abaana tubonaabona, tuli awo tuli mu mbeera embi esinga obubi eyingula amaziga. Naye nsaba buyambi mutuyambe. Okulya kuli kutya ewaka wano? Nase nalaba ntamu enyooka kiri kisese masaka ki ngase naye bali saagala babeere mu kamera. Ogenda kutunula sayidi eri bakwetera omuzindaalo wano sijja kujjawo wooli otubuulire embeera gy'oyitamu. Wano olinawo abaana bameka ewaka? Wajja nabo naawe? Gwe toyinaawo? Tonaba linda era lindako tumale okwejjanjaba bannange lindako. Era embeera okulya bwetyo tulima bulimi kawogo ne kabeerawo naye ng'embeera bwetera si byalisaanidde okubeera. Naye neebaza ate ne bakojja oba buno si bukojja
ne bazaba kojja ne bamaama bammwe kubanga be balina okubeera wano si bwe kiri nga waliwo omwana omukulu yali agenze Kampala eyo ng'akola kwa house gaalo najja agamba maama kati ntusaba okwebaza bakojja ne bamaama abasobodde okukkiriza abaana bano okubeera mu nnyumba ya jjajjaabwe ne basobola okubeeramu ne maama waabwe ne basobola okwejjanjaba mwebale sisuubira nti bali wano lwa mirembe si we walungi ennyo lwakuba ewaka wabeera waka naye tubasabire busabizi embeera ebatereremu bonna ng'abaana bananga omuntu naakunnyonnyola famire neekunnyonnyola n'owulira ng'ensi ekutabudde n'owulira n'oga mukama ffe waffe tuli basatu ffena tufumbiddwa ffena tulina emirimu oli najja n'akugamba nti enda yange mulongo yonna omukulu ali kino ono ali kino ono ali kino oli ali kiri bonna tewali asobola kuyamba munne saba tukwatire wamu tusobole okuyamba abaana bano kale katono nnyo kamale okuwummulamu ate nkomewo ali ku ccupa naye buyege wano omulenzi ng'ali mu nnyumba ne amanya gange nze Mere Namwanje gambeera Kasanje Buwaya ekyalo Serinyabbi kati ntandikwa yange wano ndi ku waffe mu bufumbo navaayo olw'embeera nazaala abaana musanvu naye nga nze maama nga nze taata nembeera mu mbeera eyo nembeera awakaawo nga waliwo ebintu ebijja nga bikaabanga abaana kale nga sibitwalanga ensonga engeri gye saakulira mu maama wange teyakulira mu bajjabe teyabeera mu bajjabe kale nga ebyobujja sibimanyi ebintu nga bijja nga bikaaba nga byetooloola ennyumba kanze nsaba busabi ebyo abasawo nali sibitegeera naye wayita ennaku bbiri omwana neyeekubeera kyokka mujja wange mukamulamu wange nga yasookawo nga ndi mu bufumbo nga yasookawo nagamba kiki omwana abadde atya konze nga baŋŋamba nti musujja nga nzijanjaba mwana ngakubeera bubi enda okulanga mukama ayamba ngadde engulu ng'ate wayita ekiseera omwami taliiwo ye yagenda kukola tebyawaka teyeetaaga kumanya nga mbeera mu mbeera eyo okufuna akasabbuuni opakasa buli kamu omunnyo biki abaana balwadde okusoma n'onoonya akasente okutuusa lwe nalaba nti okubeera mu bufumbo n'okubeera ewaffe tewali njawulo nenkwata abaana nenzija ku bukojja kuno ku bukojja bw'abaana nembeerawo nenda okuva mu bufumbo eyo nga waliwo ekintu kinkutte wano mu bulamu wano nga kizimbye nengezaako nga sinavaayo nengezaako okubuuza nazaala wange kiki oba kino nga yaŋŋamba kati ddira omusekuzo ogwokye onyigewo ngambira kati okutuusa linalaba nga ntendewaliddwa nenvaayo ntuuse wano ekintu kinnumye nga kinfumitanga bw'owulira empiso ne weekanga ng'owulira kikufumitanga ne weekanga ngamba kijja kati nenfunako omuntu eyaŋŋamba nti waliwo omusawo awo agamba nti ekintu ekyo asobola okkiwonya n'aleeta omusumaali n'aguteeka mu kyoto n'anfumita n'anjokya emirundi ebiri mpulira nga nfa neŋŋuma nenzijanjaba ekiwundu naye ng'obulumi tebuvaawo nembeerawo nendwala nentuuka okufaanana akadomolako nga nfuuse yero kati nga waliwo omwana omukulu yali agenze Kampala eyo ng'akola kwa house gaalo najja agamba maama tukutwaleko mu ddwaliro netugenda mu ddwaliro netugenda emulago batandika okunzijanjaba kati abasawo ne bagamba nti ayinza okuba kansa ne bajja ne banfumitamu empiso ne mujja omusaayi ne baddayo
okutuusa baali bantwala mu kasenge okunzijako akanyama. Ne ŋŋamba Mukama nga kale nina Zabbuli eya 35 n'abaana balwadde n'awaka balwadde bonna nga bankubira nti ono ali bw'ati ono ali bw'ati nga siina oyo yali akola siniya 4 naye ng'ali ku macupa nga ono ali ku ccupa naye buyege wano. Omulenzi ng'ali mu nnyumba n'oyo babiri gwe mumanyi nga kale ka babiri kakyali katoko olwo 28 tuli wano. Ekitegeeza maama obulwadde buno wagenda okumala obulwadde wajja nabwo olweddi mwali balwadde? Twali balwadde nembeera wano nembeera emulago emyezi 3 ne bannongoosa ne banzijamu ekintu ne wasigalawo ekituli n'ebifaananyi weebiri ne banteekamu epayipu n'ekiyiso wano nga bwe kijjula nsumulula n'enjuweeri n'enkomyawo n'ensiba ne kijjula n'enjuweeri ng'ekinnya ekiri wano n'enkovu mukirago. Naye ekintu kino era kigaanye okuwona kati sayidi eno nayo kati nkiwulira kinnuma. Wano maama ovudde mu bufumbo waaliwo baani wakomawo nakomawo kale nga maama amaze okufa ng'ali mu nnyumba eri gye mulabye wali ng'eno gye baatuzaaliramu yeeriwo ne ŋŋamba kantuule wano n'abaana bange ne tubeera wano nga kale bwe tutyo mbeera eri awo yakusika muguwa ogezaako okulimira abaana bw'ofunako ofunye n'otunda n'ogula sabbuuni bwetyo embeera yo yagaana okutereera. Abaana bakuze bafune ku mirimu beegoba bokka. Abaana maama okuvale balwala nga mukyali eri mwatuuka eno tebafunamu njawulo? Tewali. Awo nengezaako nga kale nga nali nguzeewo n'obubuzi nentunda oli afa onaafa nengendako ku musawo ne babanga abakendeezaako ne tubeerawo n'otema emiti kale n'opatikana mu mbeera yonna ng'omukazi. Naye basawo balidde ssente wabanga atereeramu nga baddayo. Kati buli omu waali ali ku lulwe kino kikuba ono kiri kikuba oli bw'abanga agambye nti afune ku kalimu nnaku 2 yeegoba yekka. Kati omu ali mu kibuga ali wa muganda we ennaku zino asituka n'atomera kikati kyakamugosesa ewiiki nnamba kati obulukeesezi olwaleero ava kunkubira ng'aba maama ng'akaaba simanyi na kyakola. Kitegeera embeera gy'olimu nga kyamusitudde emirundi 4 nga kyagala kumufulumya bweru. Oyo yaliwa mu baana? Yoyo omweru bonna balwadde teryali bulungi. Kati ono nsula naye mu nju naye luli lwagenda okuzuukuka ng'ekitole ky'omusaayi kiri awo. Kyokka oli aŋŋambye nti omusaayi balabye ebitole by'omusaayi nga byetoolodde ennyumba gye basulamu. Ono naye yaŋŋambye nti mu nnyumba yalabye ebitole 2 mu nnyumba mu lukuubo lwe. Omulenzi ye buli omu tewali ali bulungi, buli omu mulwadde. Wali ofunyeeko okwogerako ne taata w'abaana n'omunnyonnyola embeera gye muyitamu? Ne bw'omugamba talina kyafaayo. Tugezezaako okutambula bagamba mpewo n'osonda obusente ezo ne bazirya nodda awalala tutambudde abasawo babawera bameka busente bumpweddeko oti sikyalina ssente naye ng'abaana bonna tewali kwogamba nti wuuno bonna. Kugamba kati n'ekijjanjabwa tekitegeerekeka temumanyidde ddala kibaluma. Kati waliwo we twagendako ekintu nekikwata omwana oyo omweru nekimukwata omusawo n'akibuuza kiki oyagala ki n'akyogeza n'agamba ffe lwaki mutulemesa omulimu gwaffe ffe baatutuma kumalawo famire yo famire ya mukazi oyo kugimalawo yonna kitwagala.
omukazi nabamwogeza erinnya nga mujja wange oyo yasookanga waka nga abaana ekintu kibakubye mukamulamu wange nga yakola ebintu ebyo yasiranya nga yasookawo gwe nolowooza nti akuyamba ndowooza nga era alina byayongera okutereezaamu. Ne tugezaako okutwala abasawo bajjeeyo eddagala lyeyakola lyonna ku malaalo mu nnyumba biki naye era oluleeta ng'azzaayo oluleeta ng'azzaayo oluleeta ng'azzaayo kati awo ne tutuuka we tukoma. Kati bano gye muli olowooza nti nno amanye ebibakwatako? Abimanyi kubanga abaana era baloota. Baloota kuba oyo era luli yaloota n'agamba lwaki mutulemesa omulimu gwaffe baatusindika lwaki temutukkiriza tumalirize omulimu gwaffe. Obulwadde buno bumaze nga bbanga ki obubaluma? Obulwadde gye bwe twagendako awamu oli baagamba bwamutandika nga wa myaka 13 kuba yali ye muto yadda ku basatu abakulu. Agamba nti olwokubanga ye yali akuuma awaka nga nze ngenza okukola emirimu emirala yamumma bye yali amusaba yamuteekako bye yamuteekako. Kati bino ebirala nayagala asiraanye nze nneme kufuna mu baana abo kyayagala oba bafa bonna baggweewo nsigale nga ndi bwereere oba ffenna tuggwawo. Gwe wali wakumeka mu Makoomo? Oli mukamulamu wange yakola ebintu ebyo. Mukamulamu wange. So si mujjawo? Mukamulamu wange. Abaami bamwe baali Baluganda owooli yadda ku wange ye mukulu owooli yamuddako. Yali amuddako. Era bwe bali. Ye omuntu akola ebintu ebyo weewuunya alina abaana oba talina? Alina abaana n'abazzukulu. Naye ayagalayo famire ye yebebeera ng'eyiseewo abaffe babeere wansi ndowooza kyayagala ate ye ayagala kutta kuba alaba kasooka alwanyisa. Katonda abadde akyatusaasidde nga tewanabeera waafa. Naye bajjawo bino ateekawo bino bajjawo biri ateekawo bino ajjawo bino ateekawo biri era kati nsuubira waliwo bye yataddewo kubanga kati ate wekituuse ate kati simanyi nakumanya oli bw'asituka bye yataddewa eyo gyali ebyasindika asindika ebimu batugamba abiteeka ku malaalo asindika kuba abasawo ndowooza bamanya nti kino ne kino ngaera bali abasawo n'asindika kati oli olusituka bw'ati ekintu kimukwata omutwe n'atomera ekisenge sooka ayimirira n'akwata ekisenge bw'ati. Okuva lwe navaayo 2 naye okuva lwe navaayo siina mirembe ndi mu kubonaabona bubonyiibonyi buli kwokwatawo kagenda buli kwofuna kagenda buli kwofuna kagenda ku baana buli kwofuna kagenda ku baana buli kwofuna n'obula emirembe abandikuwadde bo ate gwe obawa ekisinga okunnuma. Tokaaba guma. Kaakati wano we muliwo nga gw'oli wammwe? Ndi waffe naye ate kati wano baatundawo we tuli. Wano wakati wano awali enju okudda eri baatundawo. Olwo mwatundawo nga mmwe abooluganda? Bannannyini ttaka baagamba mbuwaabwe. Muliko nga bakibanja? Kati nga bo balowooza nti bakibanja. Tuli bakibanja ettaka liri lyali lyaffe naye namukulu wange tatukkiriza kukola kuzimba ku ttaka lino tatukkiriza. Nze kale baali bampadde wano ng'omufu maama yakyaliwo n'agamba beerawo naye kati ab'ettaka bwe bajja ne bagamba waffe era kati eri eriyo ebijja bye baateekayo nyambeko abaana bange abaana bange. Naawe bangambye oli mulwadde? Ndi mulwadde. Ekintu kimpeeweeta enviiri zino ku mutwe bwe ŋŋamba nti kimmwa baŋŋamba nti ekimwa kijjako bujja nviiri
naye nkiwulira nga kinkwata kimpeweeta bwe kiti omutwe gwonna kati ne bino ne bintuula kuno. Nsaba abawuliriza ba Star TV munnyambe munzijanjabireko ne ku baana bange. Nsaba buyambi mbeegayiridde munnyambe. Mama mulongo tusanyusa okukulaba nnyo. Weebale kujjako mu luggya wano. Mama mulongo nnina ebizibu. Natuuka n'enfumbirwa. Nga ku myaka egyali emito. Omwami n'amala n'antwala. Naye omwami yalina omukyala. Omulala. Yalina omukyala omulala. N'anteeka mu muzigo. Nga maze okuzaala omwana wange. Omwana wa myezi 3. Nembeerayo mukyala nannumbako nayingira paka ku buliri. Jangodde eno gwe. Naye siina nze engeri gye nali emyaka emito siina kye namukola siina ki. Nembeerawo omwami n'agenda. Bwe yagenda n'amala ebbanga tajja. Neŋŋuma nembeerawo. Njala eruma sorry. Naye bananga abaana nga tukyali awo. Abaana bagenda kulya kyolero zina ensujju. Ate musekerera nze yiteeri gwe emiryango. Abaana bagenda kulya ki? Neŋŋuma olwamala n'akomawo. Ne tubeerawo era naye nga tasulawo. Naye nga yangamba nja kuweereza obuyambi. Ne nzikiriza ng'abumpa. Nenzaala omwana wange ow'okubiri. Mweyo embeera. Era nga tabeerawo. Ne tubeerawo. Kati oluusi nga mba neebase. Nagenda osisimuka ng'omwana akaaba. Ngenda osisimuka bwe nti. Nga ndaba ekintu ekyagala ositula omwana naye kyajjira mu muntu. Tolajja ne kikuba kateni. Ne kigenda. Kala ki? Yali mu kala njeru. Bwe naddawo era ne kikomawo naye nga kyagala situla omulenzi ono. Kuba ye mukulu. Era bunensisimuka. Era ne kikuba ne kigenda kati obudde bwakeerera. Ne tubeerawo bwe yajja ne munnyonnyolamu. N'agamba gwe olabika otya buti mu nnyumba. Nze ne sibitwala nga kikulu. Naye ng'oluusi oba oli awo ekintu ne kijja ne kikuba ku bbaati naye kikuba mu bbaati kiggukira wansi mu kitanda. Kati lumu kyajja. Bwe twebaka ne mpuya ebintu ebikaaba ennyo nga biringa pusi. Naye ng'ate mu nju temuli ki? Temuli pusi. Naye ng'osanga abaana bavudde ku bitanda bagudde wansi. N'obajjayo nga toyina ky'omanyi. Toyina ky'olaba. Kati awo ne nfuna olubuto olwokusatu. Ne tubeerawo mweyo embeera kati omusajja n'agenda. Nga tumaze okugula poloti tuzimbye namu. Nandekawo. Wasulamuko mu poloti omwo wagendayo? Nagendayo. Nga nina olubuto olwokusatu. Kati bwe nagendayo ne nfuna olumba olwannuma ennyo. Era okukakkana olubuto ne luvaamu. Olwo olumbe. Ne tubeerawo mweyo embeera bwe nawoona nga maze ovaamu olubuto. Nenziramu nengenda nenzirayo ewaka. Tubeerayo mu nnyumba olwo tuyingidde mu nnyumba yaffe. Awo omusajja n'agenda. Teyadda. Naye nga waayitira tulinga wano naye nga waayita ku kkubo liringa wali. Ogenda gy'agenda oba mako oba ku mulimo. Ng'agenda waka agenda ku mulimu. Naye nga wano takomawo kubaweereza oba buyambi oba ki. N'atusuuliramu ddala. Nembeerawo mweyo embeera bwe namala n'entendewalirwa. Naye ng'otuuse otuuka ekiseera ekintu ne kikugamba tambula ove wano ogende. Wano okolawo ki. Nembeera mweyo embeera ne ngamba oba ngende naye ng'ate bw'otuuka mu kkubo owulira omutima gukulumirira ewaka gy'ova. Naye nga bw'otuukayo ekintu kikugamba tambula wano okole ki. Oveewo ogende. Era ne nkomawo ne ntuuka wano. Bwe natuula wano ne nsangawo bakulu bange. Nga we bali nabo batudde wano. Buli omu alina ensonga emukomezzaawo. Kati mulaba kye mbadde mbagamba nti tetugenda kwesiba ono gye yafumbirwa. Kati bwe baba nga ono gye yafumbirwa babi ate kaakati ggwe. Mukitegeera nti waliwo bubeezi kintu kitannaba kutegeerekeka kye tulina okutunuulira n'okunoonya. Naye tetulina kwesiba ku. Wagenda okutuuka waka nga waliwo abaana baabakomyewo. Waliwo abaana baabakomyewo. Ng'omu akomyewo n'olubuto omusajja yamusuula mu nnyumba.
naye ng'ali wano n'azaalira wano era teyaddayo mu bufumbo. Lwakati omusanzeewo ali eyo yagenda kukola. Ne tubeerawo mu mbeera yonna naye nga teri akugamba nti oba kino bw'ofuna omusajja n'akukwana ye ayagala amala ebizibu akuleka awo agende. N'obeerawo n'oguma n'ogamba abasajja kambeesonyiwe. N'obeerawo mweyo embeera bwentyo. Kati omusajja n'ajjako n'awoza jangu nkuzzeeyo biki. Nze ng'omutima ogwange gwamukoowa kale. Era nawo obulwadde anti obwo. Namukoowa. Lwaka kati olekawo otya polotiyo gye mukoze mwenna n'ogivaamu. Wakiri ne bwe kuba kubonaabona olina kubonaabonera awo naye nga tovudde mu kantu ko k'omanyi ti kano kange. Kyo bwe kiri. Kubagezezzaako naye nze omutima gwange gwagaana. Kati aba mu kyalo gy'oli ky'ogamba eno wasinga ka poloti kali w'obeera. Ate ng'eri mu ttawuni sigamba nti eri eno mu kyalo. Bwebwe obujjanjabi bwonna bwe tulina okutunuulira. Najja ne yeegaya ne mugamba nze siddayo nze saagala wasa omukazi omulala era bwe nti bwe muddamu wasa omukazi omulala naye nze sigenda kukola ki sigenda. Ne kati akyajja okwegayirira. Nakati akyajja mama. Abaana wajja nabo. Abaana mbayina. Bw'olaba omusajja oyo omulaba mu kifaananyi kye tofaayo tonkisa gwe mbuulira bubuulize. Nze mulaba ng'omulabe wange gye ndi. Gwe kyo kifaananyi ky'omulabamu. Okay. Tujjukira ono bwe yagambye nti omusajja bwe yali nga taliiwo ng'amwagala nnyo bwe yajwakomangawo ng'afuna obusungu n'obuki kati olaba n'ekyoli kati ng'oŋŋamba nti abasajja bamwe balina ebikyamu nedda ekyamu kirwaka n'olekawo amaka go n'okomawo wano bwe sitanabadde okulaba emmere okugyako ensujju nze sijja kulya nsujju sigenda kulya nsujju n'emu sigenda kugirya mwe mumanyi gye munanzigira ettooke. Kale kaakati embeera eri etya ewaka wano. Omusindalo ogukolebwa otya bwe nkoze bwe nti. Mama Mulongo embeera ye eyingula amaziga. Kuba mama Mulongo fe abaliyambye mama waffe naye ku ssaawa ya leero nga yatuyamba yatufunira ekyokulya ekyokwambala ne mugamba kamugende mukwata ebipakasi. Mama Mulongo si fe abakazi ababye ennyo. Ekyo nkirabye nze mbagambidde wano nga tuyingira nti bano abaana balungi ne babonaabona bwe bati. Naye ne tudibira wano ku lujja nga teri agambako nti. Kati olwo ebipakasi mukola mirimu ki? Mama Mulongo kulima. Gye mirimu egiri kuno. N'osima omusenyu? N'osima n'omusenyu n'ogenda mu kirombe. N'osima omusenyu osobola okubeezaawo abaana bo. Abazzukulu waliwo nga bameka kati bava eri wano ewaka mu nnyumba abasulamu? Kati abasulamu bali basatu. N'oyo gwe baazaalira wano. Kati n'abanga ababiri. Kuba oli ababa abayina ewuwe. Kati oyagala abalabi ba Star TV babayambe mu ki mu lujja muno kubanza omulimu gwange ngukoze ogw'okujja. Abalabi ba Star TV ne radio. Batuyambe batukwasizewo Mama Mulongo tutambudde. Sente zonna bazitutte. Naye tetufunye buyambi bwonna. Naye tutuuse ewuwo. Batusubire tugenda kutereera. Naffe tubeereko obulungi. Ennyumba ebangambye ebikuba bikola bitya? Mama Mulongo ebiri mu nnyumba omwo. Kijja ne kikuba oluggi. Olumu ne kiggukira ku bbaati. Kugamba bannange byonna bizibu. Ne lweggula. Naye gubeera misana nebeera kiro oluulira nga lweggula. Era oluulira nga lweggula. Naye gwe ogenda okutunuulira nga luggale. Ate ng'olidde olwekaaka nti baluggudde. Kitegeera. Kale nsaba obuyambi. Nsaba obuyambi abawuliza ba TV. Star Radio. Mwenna mbakaabirira. Batuyambe. Batubeererewo. Naffe tubeereko abantu abeegasa mu nsi. Tuleme kubonaabonera mu nsi muno ng'abalina kye bazza. Ennaku yeesukka. Ennaku esukka bannange. Gwe n'ogamba bba abafumbirwa ne batereera muddya. Abakola ne bafuna ssente ne bazitereka bo tebazaalibwa buzaalibwa. Ani alina essimu yonna eriko mobile money agitusomere? Oyina gwe eriko mobile money? Ye Mama Mulongo. Gisome.
eri 0751 0751 76 34 29 giddemu eri 0751 76 34 29 ereeta mannya ki? Namwanje Mary. Kale tujja zikuŋŋaanyiriza okwo ssente mpola era ne wano nja kwogera ekigambo kimu kye nayogerera oba luddawa. N'obujjanjabi bwa wano tebugenda kubeera bwangu. Obujjanjabi bwa wano tetugenda kulowooza mbu nno bugenda kuba bwa kwanguwa. Munfunye bulungi? Nyina okusooka okutegeera kiki ekirina obuzibu. Kyakolebwa maama mu nda ye, kyakolebwa baki, naye empya eziyina abaana abalungi nsala nnyo zisangamu ebintu bino. Eziyina abaana ab'obuwala nga be basinga abangi teramu bisangamu nnyo ebintu bino. Abalirwana bano maama mwe gy'aba yafumbirwa ne gye yakulira baba balabanga abaana bano bagenda okubbulula maama waabwe. Ekyo kiri komoni nnyo nnyo nnyo, nakisomesa ne ku reediyo ennaku ezo. Bafuna okutya maama agenda embaga tezirive mu luggya lwe, agenda kwanjuza bye babeera balowooza ate nga mwe mba mukyalina bato. So ebiseera ebisinga gye bakolera ebintu ebyo naye tujja kunoonyereza, tujja kuzuula, tujja kulaba, tujja kujjanjaba ate tujja kusuusa inshallah. Program Kooti y'Amaka omulongo Babirye Sarah ge mannya gange.